Medical organization, you see, ade nyizo obutakusubiramu ssente. Naye wemanya nti nsobola okukola ade ne mukwatako mu ngalo omutima ne gukaka. Nalo kimpesa. Ngamba namusanzeeko wali. Nawuliziganyizaako naye wali. So, amaloboozi g'abantu nawo tugole ki? Tugaconsidering era tugawulize kwanzi. Gemawera abanyiivu z'ensonga zibawa. Twakuuma akaluke wadde n'akasima akatwebaza. Wadde n'akasima. Ne mulengera omukulembeze bamwe ng'akyogerako ne musirika. Asirika katuleka tulwanire ffe twagalako leero kati ne gye mugenza okukola kamazzi kabagaba bayitemu. Kaga bayitemu. Ye ndi musanyufu ndi musanyufu n'ebigenda mu maaso. Sometimes oluusi Katonda aba atuwetedde obubonero obutuuzi bwatuzuukuke ne tubunyoma katubonereze mu bubi okuteekateeka ensi gye twandyagadde okubeeramu singa bukeera ekyo tulina buyinza. Ekyo bwe tutakikole tusize obukyayi obugenda otuddira mu bbanga eritali lyawala. Sovereignty bill teeka lyogera kusiga bukyayi naye Mwalimu Museveni kyemumanyiiko ayinza okweropa mu kkooti n'alijjayo. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, company oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza. Oba basange ku office zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku office zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange. Ate ku YouTube beba Focus TV yange. Butereevu nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde gwa Focus TV. Thank you so much nnyo kubira ngolaba. Wonna wosinzidde okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo era nga gamba nti ekitooka ekisinga tanaba kusubscribinga kikole wasaaza tuli mu kunyooma kati omutwalo tulenda okuguyingira. Tuyingira omutwalo saawa yonna. Nebaza abakikoledde abasubscribinga n'abatannaba bakikole. Olunaku olwaleero nze ne mukwano gwange kansala Sibonedde. Katudda ku level ya waka wa parliament Sibo. Kati tumala onunula Uganda tugenda mu Uganda empya. Tuddanga abaka wa parliament oba kansala tugenda busubula. Tokyagala kuyita kansala. No. Tudda ku bwe tulimala onunula Uganda ebyokolona ne biterera demokrasia n'addamu n'aterera akaluko omuna Uganda ne kaba kalina amakulu parliament neba nga sirwa bastam parliament ndiddanga mbaka wa parliament naye kati ndi freedom fighter ndine freedom fighter okuva mu ISF National Unity Platform. Sebo tukwaniriza so nga bulijjo nayo nsanso okulako nsaba obuze ku balabi baffe abagana afa abalabi ba Focus TV mwebale makuliza mugeni subscribinge musharinge linki muitene bana mabala bajje bawongera okumanya ebigenda maaso ku mutugu gwa guneno mutuwagire bana banayoga tumanyire okwewagira n'okwepushinga ekikulu kisinga ekyo singa okujja mu typing ezi RIP n'okusonda ente n'embuzi nga abantu bafudde muwe ka subscribe laba ne byakola laba ne byakola omuwagira toyige kale ndino omukulu ono onakola leero an activist mulwanirizi wangeri wa dembe ly'abuntu emyaka 45 tugenda disanyo informal sectors omago ne siya fe tugenda disanyo ku bantu abali mu informal sector tukokuba tukizudde nti be basinga facing injustices ezisinga okuba ennyingi be basenda ku nguudo amatabi bagajja yegakosa be batawula ssente be basiba be bayisanga ekyonziira so fenga informal sector forum esira yafu tugenda singa disanyo gine emyaka 5 nze naye omukulu ono tubenga tuwayamuko kubigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda atulina mukwano gwennyo Shamim Malende baliwo oluvuvuma otambula ku social media nyagadde tuneyoko tugenda kukkayoko e Kampala gye bita downtown mataba gagudde mu bantuuze bo era abalonzi baabo gabayisiza bubi tukirize tugaane buli mulundi amataba gahitinga bafirwa ebintu bya bukadde so ng'ateera n'amateeka mangi agabagiddwa oba agazze mu kisanja kino naddala kino kitugenda otandika
mangi nnyo simanyi gali kuki n'ogenda kwotulyawo toki tulabe. Tutandike n'omubaka Shamimu Malende. Abaana ndaba bamuyisaamu eggaali bagamba nti gwe tumala okukulonda no mu biseera by'okunoonya akalulu oba mulamu bwe tumala okukulonda ng'osooka olwala kakati walabye okulayira kutuuse okomawo koza bwe nafuna munanuupu ali munda muli ayinza okubaako watereereza. oyagala okungulira niyo okola ki neŋŋamba no bwe naaba mufunye nja kumubuuza ebintu bino kano kagenderere kyekituufu ki ku Honorable. Ekisooka sinze mwogezi owenkomeredde ku Honorable era ku nsonga z'Honorable ku lw'ekibiina ayinza okuba sitting position zoogerako no si kuzoogerako naye egaba what we call the official position. So kitegeeza gyengenda okuwa ndowooza yenga muntu si official position ya kibiina yes ate era si official position ya family oba so official position ya bafutu sojo oba si official position ya neno ndowooza yenga muntu nga munnakampala ekisooka amanyi nazo oyo musaasira ebizibu ebyamutuukako naye nebaza Katonda akyali mulamu mwe nawe mumanyi bwe twali tulwanira biru y'emmwanyi yes abasajja ne bakyala kimpadde baamukosa kitaliko okubuusabuusa ffenna kye twala ku kamera baamuyisa mu mpisa etali nnungi era n'afunamu okusoomoozebwa oba okukosebwa ng'omukyala era emba mujjukire ettuntundu ly'ekisanja ekiwedde yasoomoozebwa nti yasobola kuweereza bulungi bannakampala era kirina kituukako ne ku levo y'okweraliikira nti oba osanga tagenda asobola kudda ne tugamba oba tuseese tute tugereko ne mwanyina zaalirikajje abeerewo nga dangerous substitute in case of singa tulanga mwanyina tasobola kuyita mu mbeera ya kalulu oba yaki abeerewo nga dangerous substitute naye Katonda n'aba mwesigwa n'abanga ddengulu era yaddengulu ekibiina ekyali kibiina ekigandaala nikimuwa kaadi nyweza wali emakindi ona ajje tabadde musambi mubi abadde musambi mulungi tusigale nga tuzanya naye era Katonda n'atusobozesa ntambula bulungi mu campaign okutuuka akalulu kawedde era bannakampala bamulonda mbungi kitaliko kubuzabusa yafuna obulungi okusinga obw'abakandidate bonna abalala abasigadde mu Kampala naye gwalina 231 Shamimu awadde unique candidate nti okwawukanako ne banna abalala ye candidate asoose okujja mu kalulu nga si mugagga nnyo talina nnyo ssente abaddewo nnyo nti abadde muntu aliawo nti ayiwayiwa sente amansa sente naye abantu bamwagala naddala abantu ba wansi bamutunira nga munnamateeka waabwe oluvuvu bonna lulabye era naluwulidde enze byonna nja kuwa nti mu kisanja yafugako makati neyeewamba bo bakuyita kwewamba ab'omutimbagano kwewamba era ne bagamba n'okugamba ffenna obutali bwenkanya obwamukisoka mu nominations n'abamulamu lwaki watuukira okubaako ye kyayagala abamulamu ate we batuukira bannayuganda oba omwetaaga oluusi n'abulawo bwe bali kakali kino nja kyogera kibe ekimukuusa lwaki twesobola ne tuwa abakulembeze twatuweebuliridde emitwe ne tukkiriza nti tusoolobyeko ku ssa lyawo be tukulembera aba bulijjo ekyo kimu ekyokubiri weesobolayo n'oba omukulembeze there is that extra sacrifice gy'oba olina okukkiriza gy'olina okukola tinze ng'omukulembeze nyinza okuba sigala nafuna privilege erwalanga balala nyinza okuba sigala nafuna privilege ekola bintu bimu balala bandikozeemu waliwo eddembe limu lirina okukkiriza nti nejjeeko so nze nandisaba mwanyinaze buli obaamu n'olwengubanguba bwekyo kikwetagisa tambulira mu kagaali abantu boweereza bakulabe kikole ekyo bw'otaakikole ojja kuleetera abantu okulowooza nti weekoza ojja kuleetera abantu okulowooza nti gwe buli saawa ebituuka ebyokuteekamu ssente weebuzaabuza those are the complaints kati ebimu biyinza okuba bibadde intano bakulembeze banna abamu balowooza lwabawo activity yonna nga yeetaagisa ssente weebuzaabuza awo olwala weefuula atalina abamu kubalowooza nti balwana nnyo olutalo okulaba nga ofuna tiketi n'eki n'ebirala balowooza nti bwafuna tiketi tebaddamu kwata masimu gaabwe tebaddamu bawuliriza nze nandisuubidde abakulembeze ebintu by'okugyako amasimu ne tubawuliriza abantu tubikwate lazima kwata omuntu essimu y'omuntu omulungamye onga ekituufu onsaba kino naye ekyamazima siina busobozi bukikola olwa ABCD ate era omuntu omuwa amagezi tino mbadde nteesa gwe kino osuubira oba kyandimaliddwawo sente so kuba ebintu emazi abantu abalina ebizibu balina nga tebyetaaga ssente emu nga beetaaga kuwabula emu nga beetaaga kuwulira muntu mazima ti naye munange omukulembeze we tojja kusurvivinga nga bikaseera gweosuubira kuwangayira kumusabiriza oteeka okwako nekyokola ebbali kale akuyambeko omulundi gumu oba emirundi ebiri akiyite musabeko abamu beetaaga kulaba nga wooli naye obeko tukawala beetaaga kulaba nga wooli ala beetaaga just kufuna kuwabula ala beetaaga kuwulira ku ddoboozi lyo abantu abakuba amasimu go n'otagakwata
abantu abasuubira nti balina kye baakola okubeera okukola Shamim oli wa mukisa abantu bangi twakuma obululu nga tukubanyiza ate n'ennusu nze beejenti bonna abakuuma akalu ka k'ekkololo gye nali mu command police station zonna omwinda nabasiibula nga masasi nga sikubidde na simu nga nti kwa namanyi olutawo lw'okola ki lw'oliko nga sobola ate kuzzaamu ebyo nga tulina kuba kufokasinga ku ludiyo olutawo kyolunene ate nga bwe kibadde ne mu 2021 nsubira abantu bangi baakuuma akalulu ko baakola bye baakola nga tebatunuulidde na bya kusabiriza facilitation mbali kati abantu ng'abo oluusi ekirabo kye bafuna gy'oli it is working for them medical organization you see adde nyinza obutakusubiramu ssente naye bwemanya nti nsobola okukola adde nemukwatako mu ngalo mutima ne gukakka nalo kimpesa ngamba namusanzeeko wali nawuliziganyizaako naye wali so amaloboozi gaabo banawo tugole ki tugaconsidering era tugawulize kuba nzi gemawera abanyiivu zensonga zibawa twakuuma akaluke wadde n'akasima akatwebaza wadde n'akasente kale yakasente tukiriza ffe ng'abasitwago nene eddoboozi eryo eribeebaza nti bannange akasimu ngako n'okulira flaga bearers ku level ya local government naddala bakansala b'emiruka kuba ekyo nsubira omuntu ali ku level y'obubaka bwa parliament ekyo oba osobola okukera ku makya n'okera mu list ya flaga bearers bannupu bonna ku level y'emiruka mu division zonna etaano ezikola Kampala ku level ya local government n'obayita ne mwogeramu bati bagenda kusabiriza but that patronage that love that sense of webale nnyo webale nkulu bagema aloboozi gempulira nyinza okuba sikiinaako buzibu kuba namanyi obuzibu bwayitamu wali mugonvu gombu era ntegeera obuzibu bwayitamu ng'omukyala ntulugunya gavumenti yamusibirira mu bajja okutulugunyamu naye ffe ng'abakulembeze ate kitukakatako oluusi okwesumuusa ku ddaala betukulembera bebakola ki so nze nsuubira ebintu byonna biva ku nsonga emu there is a section of people abalowooza nti bakuyirawo omubiri ate batukira okwetaaga n'ojjako amasimu n'otakwata amasimu n'otaddamu message zaabwe n'obeekweka nzesubira akakasonga katono nnyo labikako gye bali twogerezekanye tuwulizikanye nuku ffenna tuli one family tutambule ffenna division zaaliwo yesimo tiketi naye ffe ekibiina kya nuku kitugakasa kimala okugaba tiketi kiga tukikwasiza addi yoyo waffe yabo waffe ffenna bwe tulina okukola ki okuweereza era ffenna bwe tukola ki nze just kyensaba kyokka nti kakati essaawa zino akomewo mu bantu kyekyo otherwise amaloboozi ngaago buli ogaana okugawuliza emyaka gyetoola emyaka gitambula kubanga amaloboozi gatuukako ne kulevu y'okwanga ali kulevu y'okwanga n'obukulembeze obw'entikko obutwala ekibiina bukomplaininga amasimu tokwata biki nze nsuubira kyekizibu kyokka ekiriwo naye ayikike kisobola okisolovinga balina ziraaweereza bulungi abantu be butigenda mu maaso naye nga nze ng'omusimu inaako buzibu era emirundi gyonna gye yeesimbyewo kuumya akalulu ke kamunoonyereza nkanoonyeza nkakuumi ate nebaza kaluma n'awangula kale ku nsonga ya omukyalo oyo Shamim Malende yalabiddwako ng'akomawo mu ggwanga lyattu Uganda era abangi bye mubadde mwogera ndowooza omukulu abittaanyiza bulungi okusinziira nga bw'abiraba nga munnakampala nga munnanuupu era nga omuntu omugoberezi w'ensonga ez'enjawulo olunaku olw'eggulo enkuba yatonnye ne mutikwa w'enkuba yatonnye mu Kampala wano abantu bazzeemu ne bafiirwa ebintu byabwe bya bukadde n'obukadde ku nsonga y'omwala omwala okuzimbibwa ebintu byali biriwoko bifo omwala nga tegunnazimbibwa era olowooza ki ekiyinza okukolebwa kuba kati kirabika tukyogeddeko emirundi mingi omanyi nze nakola history ebintu bya engineering ngwamu bigwe ne kutegeera kwange okutono kwemmanyi nsuubira ekireetera amazzi okulegama gaba galina message gabaweereza nti muzimbye makubo gaago muzibikidde amakubo gaago amatongole mwe gandikoze eki mwe gandiyise maji oluddeko e Kampala wano bifo omwala guno tegunnazimbibwa amazzi tegabaddeemu amazzi gabadde gabeeramu naye gabadde tegakola nga begaaffectinga nnyo bantu bwe bati kitegeeza buli olaba nga gakoze nga tegakoze gakuza ku kikyega nti either muzibye ekkubo lyago we galina okuyita oba mutampalinze nalyo zimbidde mwala ogulabika obulungi mu Kampala zigenda nenya abantu babiri entobazi nnyingi ezimbiddwa mu Kampala water system ya Kampala ey'amazzi ganditambudde gatyansubira yonna ekibuga yandizeemu ne revised ekyo ye message ekikuweereza amakubo g'amazzi ne water system etambuleta mu Kampala yandizeemu ne revised buli olaba amazzi nga galegama mu bye muyita ebizimbe gye muyita enkulaakulana in courts ne goonoona emaali y'abasuubuzi kyokka ng'ate ababanja rent tebagenda bawuliriza kwanze nkulayirira
abanja lwenti agenda mu banja nga tasikana mu ade n'okulirayo kwaga okulira ekigamu nti amazzi gatute ensawo z'abantu gatute inflation z'abantu gayonoonye nti byabukadde na bukadde. So ekisooka water movement system or drainage system y'ekibuga kyaffe Kampala yeetaaga okuddamu okubeera revised. Twasobyawa tugiteeza tuti ekyokubiri abantu bonna abajjenkulookinze mu kwabantu abenkulookinze mu water system tebagizimbye mu kiro bagizimbye mu misana nabo balina plan za KCCA physical plan yakera ku macha neeyisa plan zaabwe ngebe nate bitadde into consideration. Ani yalagajjalira omulimu kitegeeza abakulembeze abali political kwa nze ebimu sigasina nnyo abatekinokulaati batekinokulaati olusi bawabula ebituufu off camera nefe ba political leader netwekobaana ne ba business netwekobaana ne ba businessmen abakola nga babulooka baffe kwa businessmen abakola nga babulooka abannabyafuzi bakera ku makyo olina ambalira nga mwalo ogwo ogula guna yiika 42 yiika ezo tuzireka tutya nga ziri awo tusobola ozizimba kama ebizimbo mutwalo tusobola ozizimba basuka nnyo okuba bakampomedde basuka nnyo okuba bazirinda boolwange basuka nnyo ensongo zirekera abakulembeze bo ne batuuleyo ebbali ebintu ebimu nze ndi musanyufu kabibeerewo ko bitunyigirize osanga nti balizuuka bave mu siramba nze ndi musanyufu n'ebigenda mu maaso bekiga bano so balonzi biruma ye kituufu batubo kituufu mwe mugenda ku makya ne mulondo omuntu ne balangira mulala ne musirika ne mugenda twagala kukola tugende twebake ne mugenda ku makya omuntu n'aleeta ekintu nga kibanyigiriza ne mulengera omukulembeze bamwe ng'akyogerako ne musirika basirika katuleka tulwanire ffe twagala kola yeka ne gye mugenza okukola kamazzi kabagaba bayitemu kaga bayitemu ye nze ndi musanyufu ndi musanyufu n'ebigenda mu maaso. Sometimes oluusi Katonda aba atuletedde obubonero obutuuzi gaatuzuukuke ne tubunyoma katubonereze mu bubi osanga bwe tulinyigiriza banituuka ku kisenge tuzuuka ne tukola ekituufu. Abakulembeze tusobeza kwe tukulembera ne tukulembera ne balema okubeera abazuukufu ekimala okuvayo nti banaye mutusobezaako ekimala ne basigala nga bali awo balizirinda boolwanyi ffenna kati omupiira kagutunyige osaye gunateeka kaseminti tunaazuuka ne tudda engulu. Abo abantu bakulengera ngo balwanirira ne bakusika ne bakutwala ne bakusiba ne bakutta nga bannabyabufuzi bakutaba kyokka bwe bamala ne baagala bajje babayambe waliwo bagenda balwana nga muli mu Kampati zone mwebase mu buli. I'm very happy with what is happening. Beterezi nammwe abalonzi mweterezi tusuubire ki ekibuga tukiwadde inginiya ekibuga inginiya yandibadde wa mugaso nnyo senga abadde agenda tutuula ku seoyo ng'atuddewo ne his excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu. Omanyi saagala kuyimba bantu ekitaasobose ekitanasobose sindaga nti ekitaasobose kuba his excellency tugenda kulayira mu kwogera kwe tekyasobose kwa wiiki ejja kulayira kituufu kulayira ne his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba tannazikiza simanyi kikyazzaako osanga alibaako kyakolawo nanunula obuwanguzi tugenda kulayira tumwegaseeko kubeera kyalina okukola katukize ekyo tekyasobose. Inginiya gwe mwawadde Kampala what should be inginiya political aid Kampala okwawukanako Kampala ennaku zokwawukana ne Kampala yali okumirembe gy'abasebaana ne Kampala yali okumirembe gy'abasebaggala inginiya ne bakansala ffe ba political aid emirimu egy'ekikugu gyonna gikolwa technical aid ekulemberwamu executive director ne mukama we president. Inginiya abeera political aid omulimu gwokukola oversight ku bantu ndi pipe wano mwazimbisiza za rais wano sente mwazibbye temwazi nti guno omwala tumina guzimba bwe guno omwala tumina guzimba bwe twaguyisiza budget bwe physical planning wantu wakola toyina kukola fo omulimu gwaffe gwa kuba ndu na ku regulation tuteekesa mu nkola ebyo biba byateereddwa mu budget ebyo biba byakoze eki ebiri mu buwandiike okukuba ensoloboto oludda olw'ekikugu lukola ebituufu naye oludda olw'implementinga ludda lwa kikugu physical planning ludda lwa kikugu akakiiko ka physical planning ku Kampala Capital City Authority kakulemberwa baki bakugu fenga political wing omulimu gwaffe city oversight bye bakola babikoze bitya ku advisinga nakuba ndulu we bavudde mu ki n'olwensonga eyo technical wing buli lweba nga tekulemberwa president wuwo kitegeeza oba ogenda sanga akaseera akaki akazibu inginiya wali mweza ine endowooza n'ebiteeso ebirungi eri ekibuga
era nsubira senga executive director ne technical wing baba muwadde obudde ne political wing ne bajiwa obudde ne bajiwuliza ne tutambulira musola fenna okulira bana kampani bakola ki ne tuteeteka mwedi mbere y'akasajja fuba wewe tulina ne technical wing emanyi nayo oluso okwefuula nti twagala kuwulira oh batugamba tembasembeza basembeza abajja ku CID ejja kubiresigayo okola kine bannabyabufuzi kwene intimidation weeri very true batekino kwa kibanje bajja mulengera nga tamulanye ne kola kinawo kati seba akola n'abagundi so senga tekawo embeera nga technical wing ne political wing zitula wansi ne zikkaanya ku kituufu kirina okukolebwa mu nkole y'ekikugu nga side zonna buli muntu yitadde into consideration kwa politician yasiiba n'abantu n'owuliriza endowooza zazijje mu bantu naawe wa technical wing n'owabula munnabyabufuzi ti yesu yagala kino naye kino kyekyandisobose okukola tetuziba mwala tetukola kyo tukola kino kyekisinga okukola senga tukola bwe tutyo sirina kubuusabuusa Kampala z'olwokuba obulungi kwakati ffe mu Nuupu manifesto yaffe akawaliro namba 8 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era agenda kukwata obuyinza bwonna obw'ekibuga bukwasani bali mu ezo kwaffe akawaliro kaffe namba 8 mu manifesto yaffe 11 point program kaali kaga nti local government tugenda kuddamu tuziempowering ezo nga zeesalirawo nga zirina obuyinza obwenkomeredde obukola ki obwesalirawo naye kakati inginiya ne baba balina endowooza ennungi atalina okwebuuza buze kyagala kuwulira ki buze kyatina bw'oweebuuza kubuze kibuze kirasooka yeebuuza ku Museveni agala kuwulira ki Museveni bw'alanga kyemugenda okola kigenda vimbisa nnyo opposition ekyo n'akisabotaaji so bwe buzibu bannakamba bwe tulina awo tubanje obuwanguzi bwa Kyagulanyi afuge ne road mayor bali mu ezo mujjofunamu tetunnavaawo revolutionary politics taggwa lunaku lwakalulu revolutionary politics agwa anytime Gaddafi bamutako nakalulu Saddam yagenda nakalulu Bashir yagenda nakalulu Kampole yagenda nakalulu Mobutu yagenda nakalulu kino mbalayira nga tunulide mu kamera Museveni taligenda nakalulu kategese oba mwagala kyulo bate mwagala kyulira mwenna nga mwagala mujja kuminakola revolutionary politics awo nyini woli sebo waliwo etteeka eryazze nga singa oba oyogera ku bintu ebikontana oba ebidamaginga police za government otwalibwa era ovunaanyibwa gitwayise sovereignty bill eyayisiddwa ababaka bagezaako kyebasobola abagezezzaako naye ate obaoli awo abasinze obungi bakiwagidde balabye nga ebirungi bingi nnyo ebiri mu tteeka lino ebisobola okuyamba eggwanga lyattu Uganda ogenda mu maaso so kakati ebyo bwe mwogera abamu mujja kubeera nga mukwatibwa mu tteeka lino eryazze nga tuli mu nsi eri bweti nga tugenda mu kisanja tuva mu kino ekikadde tugenda mu kipya mu parliament ye12 ku mateeka engeri gigali mu kujja amayitirivu ennyo kikyoyinza okwogera ku mateeka gano gayinza okuyamba eggwanga kwakati tulaba twagala teeza constitution ya 95 tujongere ogirungiya tulabe nga tuwa Kampala ogirungiya oba mwongere oteekamu obuwaayiro obwongere onyigiriza munnansi ayo gavumenti erabe wanafuna eyongerawo amaanyi eyitereeza butereeza ekisooka sovereignty bill kino nkyogera ntudde wano twamaze ogiyisa temanya nga tukomyewo olunaku lumu nga Museveni yeewaabidde mu kooti ne bagigoba ku recording akantu kano tuyinza okudda olunaku lumu wano nga kooti egobye sovereignty bill eyo ekisooka teyagobedde emitendera nga egirina oyiswamu ng'etteeka lireetebwa n'okuyisibwa ekyokubiri obuwayiro bungi n'amaloboozi mangi ne concerns nnyingi abantu ab'enjawulo abayitiddwa mu kakiiko ze baataddeko esiyanaga bannange mugiyisa kino ne kino egenda kikola ezitaateereddwa mu kitiibwa in fact ebbiru gye nsoza okulanga kumbi buli ayitiddwa mu kakiiko agikuba olaba ne Governor wa Bank of Uganda avaayo n'abagamba nandirowoozeza nti biru ng'eyo bwe muba munaagiyisa batekinokulati munosooka obbengeejinga kati bamu ku batekinokulati abaliwo banka z'abantu babiri benasoose okwewuunya olaba Governor wa Bank of Uganda alina planning ebyenfuna bya avaayo n'abagamba omuntu owokubiri Director Financial Intelligence Authority ng'ekitongole ky'omulimu gwakyo omukulu kuba okulondola sente ezigeze ku akaunti ya ADE zivuddewa zinakola mulimu ki bonna bavaanaga naye bannaye kino kikwanze nandisuubidde bwe bamugenda okuyisa biru ng'eyo erimu entambuza ya ssente baani balina otambuza ssente batya balina zifuna batya Financial Intelligence Authority mwade mulina ogyebuuzaako neeka Financial Intelligence Authority yandadde alinamu andiputiye kwanze tulina waliza ezisinga zonna ze baraisinze mu eyo biru nga anti money laundering act ebadde ekolaki ebadde zikavalinga ebintu byonna kwalizi zonna ze baraisinze mu eyo biru
the quality financial intelligence authority zebadde ekola ki nga bekala kwanja na account yange mayamba nge n'entambula gyetambudde etali ya bulijjo engamba okay era nali nkibuddeko nti waliwo sente z'otuna ku account ne bagaa soko olinemansula gwegwo omulimu gwa financial intelligence authority naye omanyi bagamba ekimu ku characteristics z'etteeka ebbi etteeka erikolebwa nga framers baalyo balikoze lirina amaaso g'omuntu ge litunuulidde etteeka lino litagetinze nnyo civil society organizations n'ebibiina eby'opposition nga National Unity Platform. Yes, abalawo nabajja boogerako muzikiti kanisa biki naye nga amaaso agasinga okuba amakulu era nga bw'oyogedde adde omulaba asinziira mu America n'atuvumirira mwade mukola fundraising ya National Unity Platform n'aweereza ssente ezo mumenye etteeka muyingiridde obwetengereze bw'eggwanga mukontanye n'amateeka kuba bakizudde nnyo ti bannayuganda bangi abali mu diaspora badduka olw'effugabbi eriri wano so buli bawulira kozi yonna erimu okubanga abantu bataka balina demokrasiya mu nsi yabawagira for example ku lunaku lwe lwali tuziika mwagana nge waiso diaspora yokka yaleeta amawuga agasuka millions 6 diaspora ojjako sanga bwe tuba ne activity yonna wano e Uganda diaspora esinika akasente nga kaki kati omanyi nakyemalira gavumenti eba eringisirayo ebyakawungeezi zibe n'ebitunulira n'ebirowooza kuneko balaba tuyiiza tutya ekintu ekikola ki naye baganda mbawulire kiri kimu teri kintu kibi nga bagatteeka wakuyisa tteeka nga litunuulidde amaaso nga lina amaaso g'abantu ge litunuulidde kiba kya bulabe because at the end of the day oyinza otargetinga okuba targeting okuba yakuba civil society organizations ne ba development partners bangi abagenda okujjamu obwesi olwekyo kyokoze anti genuine development partners bakena kujjamu obwesi nalabyeko munamateego genuine investors bakujjamu sayina biteekateeka bwebityo ennyo era professor agasomesa omukulu Yusuf Nsibambi yabyo n'agamba bwe mubeeranga mugamba nti bikyamu lwaki temwagala tekesa mu mateeka kwalabayo bakusindikira ssente nnyingi n'ogenda wali ewa minisita ne bamala okukakasa nti ddala tezirina buzibu zina kizibu ki kye mwasanze okubeera nga basobola okutwakinga bino ebintu nze ekisooka nsubira minisita amutiisa omugugu omunene oguteetagisa Uganda tulina ekitongole kiramba bakiyita Financial Intelligence Authority ng'omulimu gwakyo omukulu eyo department kutuula awo kulondoola ntambula ya nsimbi mu ggwanga tulina etteeka ddamba eryogera ku anti-money laundering. Financial Intelligence Authority bweba ekizudde nti mayambala ssente zitambula okuyita ewange zigenderera mu bigendera bya kumenya amateeka ebirambikiddwa kwanza sisuubira nti adde mayambala okwagira National Unity Platform a registered political entity nti mba n'omusango siba na musango because the National Unity Platform is a registered political entity kitegeeza byonna byekola bikola mu mateeka National Unity Platform ekkirizibwa okusimbawo bakandidate ku level zonna ez'enjawulo kuva kuba president. National Unity Platform ekkiriza okera kumanya neteeka fundraising bammemba ne bagisondera. National Unity Platform ekkirizibwa okukoperatinga n'ebibiina okuyeekera oyinza ozikozesa okutataaganya government policies ezigenda mu maaso oba n'implementation y'ebintu ebirala ebigenda mu maaso. Kakati ekyo kisooka kulaga obunafu bwa gavumenti bwekola ki. Ze sisuubira nti osobola otandika obuyeekero kisooka ku gavumenti eyeyita nti eri legit. Bwe mba mugamba baabalonda n'ebitundu 7 ku buli 100 tujjawa amaanyi n'obudde obutandika obuyeekera ne buyimirirawo. Ye tubutandika intelligence organization zonna ez'enjawulo zetufacilitatinga n'obulindi n'obulimbo bw'ensi ziba zitunudde luddawa. Nze ebintu ebimu nsuubira omanyi bw'osanga ng'omuggo ogwali gukuba mujjawo gukwekewala. Ebintu bino ebimu tubikola nga tutagetinze Kyagulanyi ne National Unity Platform nga tutagetinze civil society n'ekyabulabe nnyo olunaku mugenda kukyanga biyiggafu. Njakuwa example y'omukulu omubali bamuyita John Patrick Amama Mbabazi. Mama Mbabazi essaawa ya public order management bill ng'etuuka seyo yali prime minister nga wiipinga abantu nga bawiipinga tuyise etteeka bwe lyasooka okukwaya. Kayihura generali yapushinga nnyo ekyokukkiriza police detaininga abantu beyond 48 hours bwakyako ng'amaze emyezi 2 mu kkomera lye erimu
Nagumu kose kitegeeza ababaga amateeka gano bakijjukire mu bwongo bwabwe nti Anita Amongi Anet gavumenti ya Museveni esobola n'obutagenda naye bukeera enkya ku makya ng'obwa sipiika buseeredde bugenze ng'onyiiziza omukulu ne beekwasa akasente katono nnyo akayiseewo akawunti etteeka ne likukwata mulowooze ku Bagiribati bu Kenya ne bakuteekayo emyaka amateeka g'abakwata bennyini be geebagira basajja bapita Nnyombi nga babagaga amateeka ganyigiza abantu kalwakano tulina mukadde waffe Kiwanuka Kiryowa ng'okkiriza obeere custodian w'okupushinga injustice nga weekwese mu mateeka omanyi n'ebintu nga apartheid byaliwo nga binyigiriza abantu naye nga tteeka nga tteeka liwandiike nti omuddugavu tolina kuyingira Johannesburg tolina somera wano nga mu mateeka wekira nga kinyigiriza naye nga kinyiga nti tteeka mu mateeka gano ge tubaga ekisooka ffenna bye bakozesa okugabagana tuwoze ku lunaku olwo ebugendo kyanga naffe gatunsonga buli obaganga etteeka weebuuze nga webukeerako nga litunsonze mu nze ginandekawa naawulira ntya ekyokubiri bwe tunasooka onyigiriza ennyo ennyindi jakumusaayi ko naku lwaleero bwe tunateeka akazito ku baganda baffe abadde baweereza obusente kuva ebweru kuba tulowooza be basinga owagira struggle kuba tulowooza twabakotogera twabamu opportunities ne bagenda ebweru nga banyiivu ekintu ekyo kigenda kukeera olunaku lumu nga kituddidde teri amanyi byankya busookera ku matanga namwe mulimu ekizinti abamu ng'amateeka ge mwaleka ku ttaka namwe ge gakola ki nze nsuubira bwe tuba n'obuyinza tubukozese okuteekateeka ensi gye twandyagadde okubeeramu singa bukeera ekyo nga tulina buyinza ekyo bwe tutakikole tusize obukyayi obugenda tuddira mu bbanga eritali lyawala sovereignty bill teeka lyogera kusiga bukyayi naye Mwai Museveni kyemumanyiiko ayinza okweropa mu kkooti n'alijjayo lyoddekenneenya kuba ebintu byonna byenda walizi ebya dressinga ze walizi zetulina amateeka ag'enjawulo agazikavalinga ze walizi zetusobola okutekinga care of senga twatusazeewo tolina ng'egyo ng'amba nti gavumenti ng'erina financial intelligence authority mumanya sente kyezizeewa nazizidde kale nga tuwumbawumba bubaka bwo buliki obusembayo eri abalabi baffe abatugoberera ekisooka nga ba informal sector twatandiseewo omukago ogutugatta ffenna abantu bali mu informal sector bakola emirimu gya wansi egy'enjawulo bantembeya nkola mu butale nkola boda nvuga taxi ntunda kaduuka ndi muvubi mpoota ku site nsukuma kigaali njokya welding ndi makanika ndi muyiribi twakoze ekisinde ekitugatta bakita informal sector forum kyabyabufuzi kyabyankulaakulana omulamwa gwakyo okusinga okuba omukulu gwa mobilizing capital omulamwa gwakyo ogwokubiri okusinga okuba omukulu gwa kulwanira ddembe lyaffe ng'abakozi abali mu informal sector omulamwa gwakyo omulala gwa kusikiringa bammemba baakyo bongere okukuguka mu ebyo bakola n'okukuguka mu bintu ebirala ebyenjawulo ebyetooloola ebyo bakola ng'ebyenfuna ebyamateeka n'okwongera okuconnectinga ne baganda baffe abaana ebibiina ebirala ebigabizi by'obuyambi abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mufuuza ekiringa NGO si NGO association etugatta association etugatta naffe tube n'eddoboozi lyamu ebyerwanirira mwenna tugenda kuba tujja gye muli twegatteko muleete ebirowoozo byammwe tutambuze naffe tube n'eddoboozi ery'omwanguka tusobole okulaba nga omulimu gwaffe tukola ki tugutereeza yesewo kale obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano mbadde ne Maijo owa Mayambala Joseph ono nno yaŋŋambye ekya kansala nkimuggyeko era nga ndowooza mitume honorable to be maaso oba mwaka ki oba 2030 mu 2036 2040 inshallah omusiramu bw'agamba kijja kuba so nga ne bannaffe batukweka mu kasente tetuyinza kubeera nga tuboogerako bannaffe ba Focus Event Services bagamba nti omukolo gwo baguteeketeeke bulungi aba Focus Graphics and Branding enamba z'essimu kwezi ku screen bagunoonyeeko bakolere ebintu ebirungi ddala tulizo batusukka wano tujja kusinkana nate mu vidiyo ezijja mu maaso awo n'abantu ab'enjawulo nga batutemeratemera mu nsonga ez'enjawulo era ng'oyiga naffe atugoberera okola kyamaanyi nnyo kale tuveewo tujja sinkana mulundi ogujja neyanziza ssebo obudde kale muganda wa ku subscribinga ku Focus TV bingi